Kitegerekese nga Minisita omubeezi wa Karamoja Agnes Nandutu yeewaddeyo mikono gya poliisi Olwaleero gyali ayitibwa. Poliisi etukakasizza nga ono bwe yeetutte ku kitebe ky'Abamega Poliisi ekibuli yaggyiddwako statement era nga kati akumira ku poliisi ya Kira Division okuliraana ne Namugongo. Tuli basanyufu nti atuyambye n'ate eno n'obudde bwa poliisi ne resources za poliisi ate n'abalala tubasaba nti babeere nga tebenoona obudde bwa poliisi. Bw'ofuna amawulire nti poliisi ekwetaaga era nga poliisi y'abantu naawe jangu. Nandutu y'omu ku baafuna ku mabaati agalina okutwalibwa bwejjere Karamoja era nga y'omu ku Ssaabawaabi wa Gavumenti bayagala bavunaanibwe ku by'okubulankanya amabaati gano. Ono bwakwatiddwa nga wakayita olunaku lumu nga Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kuteekerateekera eggwanga yasimbidwa mu mbuga z'amateeka ku misango gye gimu n'asindikibwa ku mmeera eruzira. Poliisi etubuulidde egimu ku misango egiteereddwa ku Nandutu. Tunoonyereza ku misango egy'okubba amabaati ate n'okukozesa mu ngeri nga si ntuufu offices za Gavumenti. Tubuuzizza oba nga okunoonyereza ku nsonga ze kuwedde. Tumuggyeko statement ye ate nga fayiro kati era tuli mu process y'okugiwa DPP asobole otuwa guidance mu ebyo bye tulina okwongerako. Nandutu Minisita w'okusobola okukwatibwa ku nsonga z'e Karamoja ng'eyasooka yali Maria Goeti Kitutu ssaako Amos Lugoloobi so nga yewokuna okukwatibwa oluvannyuma lw'oluganda lwa Kitutu Michael Nagoya naye okukwatibwa. Twagadde okumanya obanga waliwo abanene abalala aboolekedde okukwatibwa. Era kituufu nti DPP ayinza otugamba nti okusinziira ddala ku bujulizi bwe muleese waliwo n'abalala ono n'ono nabo mwandibongedde ku fayiro eno. Ffe tujja kikola. Tekinnamanyika ddi Minisita Nandutu lwagenda kutwalibwa mu kkooti weewaawo nga waliwo ensonga ezitayagadde kwatuukirizibwa ezitutegeezezza nti lunaku lwa nkya.